Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe olunaku lwaleero nze nammwe abakyala abaana abawala naddala ng'oli mufumbo ng'olina omwami ewaka njagadde mbabulire ku nsonga eno. Waliwo abatera okumbuuza ne bambuuza nti enkumbi zino oba obugoye buno bwe tukozesa mu nsonga z'ekikulu mu kisenge, obugoye obwo bwe buba bukaddiye tuteekeddwa busuula wa, tubukola tutya, tubuteeka wa? Ebiseera ebisinga mutera nnyo abakyala abaana abawala okumbuuza ensonga eyo. Kakati ebiseera ebisinga kino kankibabuulira, okusookera ddala osobola okubeera ng'olina obugoye bwo, tugambe ng'olina wiiki ng'olina obugoye nga 7 naye bwonna ng'oyagala kubusuula obuze obulala. Buno bw'okooye ky'olina okusooka okukola, olina kusooka kubukwata bulungi nnyo n'obuzinga bulungi n'ofuna w'obutereka osooka obukaddiye. Ekyo kye bayita okukaddiya enkumbi, ozikwata bulungi n'osooka n'ozitereka, ofuna gy'ozitereka ewalungi. Jjukira mu kifo kya buno bw'okaddiyiza obeera otaddewo obupya obugenda okukola omulimo gwe gumu nga buno obukadde gwe bubadde bukola. Buno obukadde sooka obutereke bulungi nnyo, buterekere ebbanga. Kati bw'otuuka ekiseera osobola okubuggyayo. Bw'oba ng'oli wagazi osobola okusima ekinnya n'obuziika mu kinnya, tekiba na buzibu. Wadde ng'abamu bawanuuza nti bw'oziika enkumbi obeera oziisa omukwano gwammwe, obeera oziisa okwagalana kwammwe, obeera oziisa obufumbo bwammwe. Ebiseera ebisinga ekintu ekyo eky'okuziika enkumbi, bw'oba nga gwe kennyini gwazeeziikidde gwe nannyini nkumbi ezo gw'omukyala, tekiba na buzibu. Ate era n'ekira jjukira obeera wasoose n'ozikaddiya, ziba zifuuse enkadde nga tezikyakola, ate era obeera ozizzaawo endala. Era bw'oba obuziika osobola okwogera muli mu mutima gwo mpolampola. Osobola okugamba nti buno obugoye bwakaddiye nazizzaawo obupya obugenda okukola omulimu gwe gumu bwe gubadde bukola. Beera ng'osima ekinnya bulungi obeere ng'obuziika, bujja kutukira omwo mu ttaka. Ekyo kibeerawo, gwe nannyini bwo gw'olina obuziika. Ekyo kiri ku ggwe ng'olina space w'osobola okubuziika. Kakati mulimu abali ku kibuga ekyamazima nga mupangisa nga talina wagenda kusima kinnya kuziika nkumbi ezo, ayinza kukola ki? Enkumbi ezo tozisuula mu kasasiro. Enkumbi ezo sooka ozikaddiye bulungi nnyo, ziterekere ebbanga, opime akaseera oziggyeyo. Bw'omala okuziggyayo funa ebbali obeere ng'ozookya. Tozookera mu kasasiro, tozookera we bayokera kasasiro, nedda. Funa ewantu ebbali oba oyokera obugoye obwo ezali ziyitibwa enkumbi, naye ng'olina okusooka n'ozikaddiya. Ekirala mmwe abatya nti si kirungi kwokya nkumbi, si kirungi kwokya bugoye obwo, jjukira obeera wazzaawo obukola omulimu gwe gumu. Obugoye buno ekibeera eky'obulabe okubeera nga kakoze eggulo kamaze omwezi gumu nga kakola, ate n'oyagala okwokye oba okaziike, awo tekiba kirungi. Olina kusooka kukatereka oba kusooka kukakaddiya, bukwate beera ng'obwokya, kuba ekyamazima si kirungi kusuula nkumbi ezo mu kasasiro. Ekyokwokya okusinga kiri kuffe abali ku kibuga. Ekyamazima ng'oli wafunda, ekyo mbeera mukitegeera nammwe, naye ekikulu kya byonna kasooba nga gwakyekoledde tekiba na buzibu. Teera ng'osoose n'obukaddiya, ekyo kye kisingira ddala okubeera ekikulu. Eggweremu ddala kino ky'obadde ogikozesa. Kyekyo mbe WhatsApp namba yange osobola okumbuuza, nja kwongera okunnyonnyola ku nsonga eno. WhatsApp namba yange eri 07777 347 0 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi. Mweraba.